Yes baklanti bange mbalamusizaako nnyo mugyebale gyonna gye mutuusaako engalo waswa Benon omulongo ge mannya gange. YouTube channel yaffe eyitibwa Wakiso Media Uganda, real estate media related issues oba current affairs ze nsonga z'ogenda okufuna ku channel yaffe ne Wakiso Media Uganda. Try mundi ogusooka subscribinga, likinga, sharinga. Awo nakuleni n'essanyu linnyo bategeeza ku site yaffe empya gye tuli okusenda kano akadde. Site tuligisenda wano e Namayumba Busamba. Namayumba Busamba wano mu Namayumba Town Council. Site yaffe eno gyesiŋŋaanibwa okuva e Namayumba mu town okutuuka site eno weeri waliwo kilometers 3.5 okutuuka ne Namayumba Busamba ku luguudo luno oludda Ekitalya. Bw'otuuka e Namayumba mu town Koima Road okwata ku luguudo oludda Ekitalya oba oluguudo oludda ew'Omusumba Aloysius Bujingo. Kuba Aloysius Bujingo bw'atuuka e Namayumba mu town akwata ekidda Ekitalya, era Namayumba Busamba oba ekyalo ekitibwa Busamba gikisiŋŋaanibwa. Site erina view nnungi, olengera view yayo nnungi nnyo, ate site eri ku lusozi. Site eri ku lusozi naye ng'eri ku level bulungi. Site eri ku lusozi. Ku bukadde bwa Uganda 10 tugenda kuwa 5 ku 10 n'ekyapa. Ku million 10, 5 ku 10 n'ekyapa wano e Namayumba Busamba. Okuva e Namayumba mu town waliwo kilometers 3.5 okutuuka site eno weeri. 5 ku 10 million za Uganda 10 n'ekyapa. Yes, I'm here in Namayumba Busamba, Namayumba Town Council on Oima Road. This site is just 3.5 kilometers off Tamaka. It is a titled site. 50 by 100 is going to cost you 10 million Ugandan shillings. 50 by 100 plot size is to cost you 10 million Ugandan shillings. Come and book your best position. Come and book your best position here. Plots are still here. Right now, we are trying to grade the site. So don't hesitate to call me and come book your best position. Inspection is free of charge. We are going to take you for inspection for free of charge. You don't need to pay to inspect this site here in Namayumba Busamba, Namayumba Town Council along Hoima Road. The site is just 3.5 kilometers off Tamaka. 50 by 100 plot size is going to cost you 10 million Ugandan shillings. Bani site yaffe eno Namayumba Busamba tuli gradinga. Twasize acres ziri 5. Oyagalawo acre emu, oyagalawo 2, oyagalawo 3, sambyako. Acre emu, acre 2, acre 3, oyagala 5 ku 10, oyagala 10 ku 10. Site eri ku lusozi. Site eri ku lusozi nga bw'olengera. Nze mbali nze mwanguwe. First come first